Okyalaba okwanjula n'embaga. Ebyokunywa byaffe n'ebyokulya bye tugenda okuliira wano nga tujaganya olw'emyaka 25. Bibeere ebyo ebituleetera ekijjukizo ennaku zonna, tusanyuke tujaguze nga ate tukolenga emikolo gino newankubadde nga waliwo COVID oba tewali. Mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Songa ejo saba fena twebaze Katonda nga tumukubira mu ngalo. Etonga nkivuddeko bannange abagole baffe ab'ensonga Mukama yongera okubankuumira, abampeera omukisa, abampeera obulamu, muwangale nnyo. Era Katonda nze bwe mba musaba mugamba ayongera okubanyika mu ndagaano y'omusaayi gw'abazze bujja abaana banga mubeere ekyokulabirako ekirungi. Wenzira ku side ya Pamela, she's a friend, she's our mom, she's my Mukama siina na bwe mwebaza kubanga akoze bikulu n'ebinene. Nenyo bwendaba gwe dadi wajja kuje wajja kulaza ndabira ddala kisa kya Katonda kibadde kisa era anyongera okumusaba ekisa ekyo ayongera okukikunywerezamu feva ekutambulirengako otambulirenga mu kisa wonna gy'olaganga bakwagale. Praise him. Amen. 25 years as a best man, you can be tested. Sometimes we stand in for children as godparents, you stand in as a best man. Honorable, you are most welcome.
let me welcome you. But sometimes it takes friendship to remain connected as a best man or as a godparent to any child. So Gideon, I can even write a book about Gideon. For us, we are here in Buganda. We have spent, I think, more time in Buganda together, but we happen to come from Kigezi. Gideon is from now the current Chinchiz Diocese or Kanungu District. I'm from Rukunjiri or North Kigezi Diocese. But at that time we met, we were one diocese before the two, before it was split into two. On earth, the moment Pamela entered Gideon's life, we saw a drastic change. There and then, Gideon started coming up, and now the issue was Pamela. And now how are we going to live? You know, I'm a young lady, so I'm going to die without a child. So praying for science now. Pray for science, but we know it is not allowed. Now when I see these two daughters of ours, Rukundo and Chirabo, why shouldn't I celebrate as the best man of what? Not even the day. COVID cannot even come near me because I'm the best man of people who have achieved a lot more than nobody expected Gideon to live beyond 1 year. Thank you. Oh my God! Why, Musei? Yes, very good. Chikude mungaro. Nembusi akakamba. Daddy. I'm too addicted to him, I'm innocent. And the maids, our reverends. I had agreed this morning with the Archbishop
to meet in the church, but I got delayed. So the Archbishop in absentia and the religious leaders who are here, and all of you, the friends who come on, the family. First of all, I had promised to be in church, but because of the various responsibilities, I couldn't make it. And Gideon and Pamela are not only homeboys and homegirls, but also very close friends. So much as you invite me to speak on behalf of government, I am also speaking as a friend to the family. And I want to thank God. If there was time, because I saw the program was inviting the upcoming artists, I would also have turned into an upcoming artist and sang for the couple. But time has gone. Maybe next time, when we are celebrating 50 years, I will be, I won't be upcoming that time, I will be a senior artist by then. With the ID. Very calm, very lively. Very lively. Yes. Hands for me back and I'm down on my knees on me yours tonight. Me say, never but see what you do. Never but X-ray but sweat it. But never know what seen it. Bosses on nose it taking it. That's why I'ma call you daddy. I call you puppy. Come see me twerking. I know you like it. I'ma call you daddy. I call you puppy. Come see me twerking. I know you like it. Kwa gift no kitereka. Awasi tukakupata yo na atambula. Ate gift katono naye kavude ku mutima gwange with lots of love and mwena mukimanyi sawa kye kitegeeza murenga budde omwami wange ayagala nnyo ebitabo naye bw'alabanga ku saawa agikirenga waliwo abamwetaaga for all of us, for both me and her. Nze kyengenda okukola okwanjulira Honorable Minister atwadde ekitiibwa abantu abali wano mu bufunze naye speech ya couple Pamela ajogera. Kama yebazibwa Uganda Mukama ni mulungi ekiseera kyona kama simwe twabashemererwa mwena abishaha. You are most welcome. Abamanyi Olukiga, abamanyi Oluganda, fena twafuka abantu, twafuka omuntu omu, fena tuli ba Luganda. Naye nze sigenda kwogera bingi kubanga mu kwogera bingi oyinza okusobezaamu. Naye kyenkubiriza just twagalanenga. Kubanga ne Mukama waffe bwe yali atambula ng'agenda yagamba ngenze naye mukole ki? Mwagalanenga. Singa sikwagala ndowooza singa siri wano. Abatumanyi tuyita mu bintu bingi naye okwagala ate okwagala nitukuteeka mu ki? Mu nkola. Bw'oyagala teeka mu nkola. Toyagala just teeka mu nkola okwagala kokulage. Abaana abange mukimanyi Mrs. Lilian Hassan Nyanzi, you know that.
nkale mukane program yaffe bwekyo bewedde mwebali nnyo mwebalire ddala abatugoberera ku YouTube Sharita Show kuliko programs ibiri kuliko okwanjula n'embaga ku YouTube Sharita Show kuliko ne mami yakolamu era nga program ya mami yakolamu ebeerawo buli Lwamukaaga essaawa emu eno okwanjula n'embaga ebeerawo buli lwa Sunday essaawa 11 mpaka emu tukwagala nnyo era nga ssaawa yonna Star Times abadde nga bacomplaining nga tugenda kubeera nga tuddako bulungi ddala omwami n'omukyala byarugaba Gideon mwebali nnyo mwebali ddala okuzaamu abantu abo essuubi twagaluka abantu weekuume nate bobera okafunye ate era obeera tolina kyakikolera obeera ayina munnanga ate okubeera ng'oddamu ki essuubi embaga yaabwe ebadde nnungi nnyo omukyala gawo nejje ku Sharitas maids dresses Sharitas matrons dresses Sharitas saloon ne makeup Sharitas kwegamba tuteeka omukolo gwonna mu lunaku lumu scientific function gireete ate tetuseera mututiira bwereere yenze Sharita mazima wanvu atakumira mpeera ku nkumire anda akatete kanyumidde kano jangu naawe onyume bye omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo